batutemula batutema tuyina bikozesa muntu y'omwoyo yabba ebibanja by'abantu y'omwoyo atugamba mbu yalwana ne Museveni simanyi yakolera Museveni tukwatako omuntu y'omu yalwanira kino omuntu y'omu yalwanira ekiri waggulu omuntu y'omu yalwanira ekiri waggulu omuntu omu ku kyalo yalwanira buli kimu omuntu omu yalwana babuzizawo bazadde baffe omuntu omu yamusajja wa mataka kati yabba bubbi akozesa advantage eyo mbu alina ekyapa okiwulira bazadde baffe bababuzangawo obubuza nga babatta okiwulira kati fe abaana leero tuvuddeyo tulwanirire ebintu byaffe ebyassa bazadde baffe Desaba kooti ng'esala omusango efune obudde ejje ku kyalo ebuuza abantu abaaliwo ng'oggyeko ffe ab'emyaka 15 oba 2 wabula waliwo abatuuze abaliko abaali abakulu babeebuuzeeko esale omusango ng'emaze okwebuuza ku bantu wakiri ekkooti egusalire ku kyalo yali kyeswalona kyeswa patron wekiri yabuzibwawo amangu ddala nga yakabuzibwawo ettaka ekibanja kyonna ne bakiwamba ne bakitwala essaawa eno be bakiriko tetulinawo tutandikira kati essaawa eno we tufunidde akabalinawe bano n'amazzi bazitwalira mu ttaka eryo lwaki badduka bugusibwe bati RDC yandize ku kitundu n'ategeera ensonga yennyini kugenda mu maaso naye kati bino tetubitegeera butegeezi ffe katugende tugogola ebyaffe naye abasajja abo batakitange sebakigerwa ne bali Muzeyi Mwanje yafa musajja muzibe w'amaaso ekibanja kye nekinaakituwe ne bakitwala abaana be baabo we bali ne namwandu we wuuyo n'omuyita n'omubuuza ekibanja tebabadde nusu ebiri simanyi babakozesa musajja nga talaba ekibanja kyaffe kiva kuno nitumunnyonnyola netumugambe ebibanja byaffe bitwalibwa ku mudumu gwa mmundu n'awakana ekirungi nti emmundu bagiggyeeyo ne bagiraga bannamawulire ensi yonna yonna neegiraba ate si yeeyokka eyo gye baalaze ku mawulire waliyo endala okiraba mugende mukozesa ekibanja kyammwe n'avaayo n'agamba nti era n'avaayo ne tuddayo n'atugamba mujja kukomawo wano mukole ki muweeyo ensonga naye ne boddayo tetufuna kuyambibwa naye bwe tutaafune kuyambibwa simanyi oba ekyalo kinaatereera famire emu eri mukujojo byekyalo kiramba ffe tetwagala ttaka bibanja byaffe bazabe baffe bye baatulekera tetwagala ttaka ekyo ettaka lirye tumanyi lirye ekyapa kike ffe twagala bibanja byaffe ab'emirundi egy'enjawulo ng'abatuuze balwana okweddiza ebibanja byabwe ebyanyagibwa oba ebyawambibwa omwami gundi Musa Mwanje. Omwami Musa Mwanje oyo ku kitundu yatufuukira akagatto mu ngatto amanyanga akalinja mu ngatto. Musajja oyo alina famire ye balina emmundu balina amalugu mangi nnyo bekalakasa waliwo emmundu gye bawoza mbu simanyi bekalakasa naye buli kaseera nemuguni mumulujjodde mbu yabaweebwa gavumenti naye ate kwe bafunira olubbo ne bafunirako emmundu endala nnyingi abaana abazzukulu bonna balina emmundu ezo era bawambye ebintu eby'abantu ebibanja abantu kakati balajjana baagala okulabika nga baddiza ebibanja byabwe naye ennaku zino buli lwagenda mu bibanja byabwe okubikozesa nga baleeta waliwo emmotoka zibatera okukozesa waliwo emmotoka emu esooka eri namba UBK 586N emmotoka eyo nenjinayo waliwo emmotoka endala eri namba UBG 635K emmotoka ezo zitusumbuwa nnyo buli lwe tubeera nga tuli mu bibanja ebyo oba abatuuze bannaffe nga bali mu bibanja byabwe bagezaako okulabika nti bezza ebibanja byabwe naye emmotoka ezo zijjiramu abasirikale zijjiramu emmundu ne poliisi ne bakwata abantu baffe ne babatwala bunkenke ddala abantu nga babbibwako ebibanja byabwe
nga omukulu ndowooza mwamulabe ku mawulire bwe yeewaana bw'ali n'emmundu. Emmundu ebadde ekozesebwa okutwala ki ebibanja by'abantu nga ye wasazeewo nti wano wempita waalina okuyita. Naye abantu tusaana tuyambibwe ng'ekyalo nkubira buli gwe kikwatako omulanga Pulezidenti Museveni, Maama Nabakooba ne bekikwatako bonna mujje mututaasa abantu badizibwe ebibanja byabwe. Ye bw'aba ayogera ku ttaka sikigaana ettaka lirye, naye abantu balina ebibanja byabwe. Ekibanja kati bana basibiddwa kibanja kya Christopher Mwanje tewali atakimanyi. Nze nga ssentebe n'akajenzigyeko sigaana naye nkebedde mu fayiro zonna nange sikolangako ku ndagaano etunda kibanja ekyo. Era ne namwandu agamba takolanga ki ate namwandu nga mukyala wa mpeta yandibadde alina kyamanyi kuki ku kutundibwa kw'ekibanja ekyo, naye tewali bwino yenna alaga nti ekyakolwaki. Era mbabuuza obanga ekibanja kyagulibwa baleete endagaano tugirabe, tuleme kudda mu kugira mu kwekuba na kusibaŋŋana. Balowooza nti banalemera mu kujingajinga ne bamalako. Nkuba mulanga eri ku buli yenna gwe kikwatako mbeegayiridde ne sekwegayirira mujje mututaase ebintu by'abantu bitwalibwa ebibanja by'abantu bitwala si ttaka wabula bibanja. Ebibanja nkusomera ekyo kya Christopher Mwanje waliwo ekyeseza, waliwo ekyesebwami Ronald ekyali ekyakyeswa eyabuzibwawo paka nakati tetumulabangako nakyo kyatwalibwa ekitundu. Waliwo ekya Yosefu Twakwana nakyo kyakolaki kyatwalibwa. Ne wabaawo ekya Serwadda nakyo kyasalibwako. N'ekya Rujinji Enoka ekyo kimanyiddwa kiriko n'ebiwandiiko. Naye kati ali mu kkomera bamukutte bamusibye. Obwo bwenkanya tubadde tuzze mu kooti nga tulooza nti tunaafuna obwenkanya. Naye era tuzanyiddwa bwe tutyo obukodyo buzanyibwa babo abantu baffe babongeddeyo mwezi mulamba. Naye nze kyemmanyi nti amazima gasigala nga ki nga mazima, amazima gasigala nga mazima. Ye Mukono tugenze okutuuka awo tetutegedde na kutegeera era tebaba kuba tubbirako nga bavuza abasibe baffe babaleeseewa ntenje. Bannaffe bo balina ssente balina n'amaanyi, naye Katonda tali anguzi ate tali azaamaanya. Temujja kutwala bintu by'abantu, temujja kutwala bibanja by'abantu ku bwereere. Abantu mubaddize ebibanja byabwe tube n'emirembe. Baze yafa nandeka mu kibanja ekyo n'abaana bange. Kakati tuteesa okwabya olumbe tetulina ssente zigula nku. Neŋŋamba abaana mugende mu kibanja muteme emiti egy'enku twabya olumbe lwa taata. Kati abaana bagenda okutema enku ate gye babakwatira. Nsize kweyimirira abaana bange. Nze ndi namwandu wa Mwanje ekiyanja ku sitoofa. Kibanja kyabaze. Kibanja kyabaze kyokka kyenjagala. Yafa nandeka mu kibanja ekyo nga mwenimira abaana bange emmere. Museveni atutaase. Abantu beyayamba okuwa emmundu zitutta zitumalawo. Era ndowooza mwagira bagijjayo n'okugijja n'agiraga yeetutta. Tetufuluma bweru tutya emmundu ezo. Tumazeeko ebibanja byaffe. Kibanja kya Mwanje oyo musajja atubbira ddala na mundu buli muntu amubba. Ajja bw'ebiseera era okumanya nti mubbi n'ennaku zino yajja ne Mukulu Museveni atuyambe atuggyeko olukobe ku kyalo. Ate munnanga abantu baffe bonna tebaliiwo. Abantu bakwata abantu batali bannannyini kibanja ne babatwala. Bakakutte bannannyini kibanja kyennyini. Oli gwe basibasi ennannyini kyo. Musajja atu bamuyita kutemanku. Akati ye uye bagenze kumukiriza. Order eyaliwo mu kusooka ekitegeeza interim. So interim order. So this application coming up for final disposal of the third day. Agamba okusaba kuno okuweebwayo ennaku z'omwezi nga 3 eza August 2022 mu maaso ga HW Waninda Fred Deputy Registrar nga waliwo ne lawyer gwe bayita Kintu Usman
kubenkomeredde ani ayino okubeera wano mukitegeera bino byonna ebyokutema wano ettaka ebyokutema wano emiti biyimirire kooti esooka ekole ki esalewo munfuna bulungi omuntu yenna anaakwatibwa mu musango wano nga tumaze okusoma ekiwandiiko kino atwalibwa wala nze mbagambye ebintu bya kooti temubiyisa mu maaso nze bino bigambo si byange nze nsoma ekiri wano si byange bigambo mumpulidde nze byange byebyo eno interim ebanga einterceptinga kale okusinziira we mbuuzawuuza obuuza ozirino ttaka kuliko ab'ebibanja kakati wekubaako ab'ebibanja interim eyimirizaani eyimiriza ow'ettaka oba ow'ekibanja like eba yeekubidde ku sayidi ki kati mwabo abantu ababiri kuba ekibanja kino as far as I know ebibanja by'abantu banjawulo nkunyonyodde ne kugamba ogenda kuvaayo ng'olina authority muwe ekibanja ffe tetulina authority egaba bibanja oba egaba ttaka abantu bokka balina authority okugaba ebibanja oba ettaka ye court naye si office z'aba RDC omuntu bw'oba okoze omusango ne baguteekako decision n'ogufunirako court order ffe tujja kusoma court order nga tugidiscussinze mu DSC ng'era ekyo bwe twakikola mu kitundu ekyo ekikayanirwako ekiyanja mu Nakisunga sub county naye ate era famire y'emu ya Musa Mwanje erina abantu abagamba nti babeera dda ku bibanja byabwe okumala ebbanga naye famire ya Musa Mwanje ebagoba ku bibanja abo nabo twabasindika bagende mu court since Musa Mwanje alina omusango ogutambula mu court of appeal gyensubira kati gyalina okwapiiringa ate nga waliwo ennaku mu mateeka ezimukkirizisa okwapiiringa bonna tubagamba bagende era situba opening up emisango gyabwe mu courts of law kubanga abatulaba mu enamba tegeeza si buli musango gw'ekibanja n'ettaka nti gulina kujja mu ofisi ya RDC wabula ffe tubeerawo ffe security issues n'okuyamba abantu baffe abanyigirizibwa ku bibanja era tukikoze emirundi egitali gumu oba ebiri tusindise Osiwe Nakisunga ne DPC Mukono mukyala Annabella nyina Mahoro okugenda okulaba butya bwatuuza abantu bano security tugibawadde n'olwekyo si kituufu abantu okulooza nti ofisi y'aba RDC tebayambye wabula ekituufu kiri nti omusango guno guli mu kooti era guli mu kooti ewa chief magistrate Mukono oba mu court of appeal basitwe bagende beekubira enduulu balabe butya bwe bagenda okuyambibwa ku nsonga zino kubanga ebintu byabwe bikadde nnyo birudde nga biri mu kooti ate office ya RDC cannot fight with the court oba the chief magistrate's court oba in the high court oba court of appeal tetusobola kukikola ekyo